Hello everyone, how are you? Muli mutya basabo ne bannyabo naffe gye tuli balamu, tuli bulungi. Kasibenti namwe muli bulungi bannange. Abatali bulungi tubasabira mukwano mina. Mina kiki dya nga sikitegeera. Naye banaye mubeere mu ssuubi nti buli kimu kijja kutereera. Bw'oba toli bulungi, just inbox me. Tusale amagezi kubanga there is always way out. Buli kiseera wabaawo ekyokkola. Tusagala mulowooze nti kati bannaye nkomye. Toteekeddwa kkoma. Toteekeddwa kkoma. Wabaawo engeri. Funa gw'oyogerako naye awo. Yogera nange wendi. N'abalala bwe bali. Gwe byolowooza nti bakwagala. Bwe beefuula naye munnaye bakwagala. Banze ndaba omuntu bw'afa bannaye abantu bakaaba. Ne weebuuza kati bwe babadde tebamwagala bakaabira ki? Owulidde. Otherwise, nze Nnaalongo Nnalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Emirembe evuga Basese. Bannaye mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale kubeera ku mukutu gwaffe guno. Abaana, bamaama, bataata, bassaalongo, bannaalongo, abaami n'abakyala, mwenna bambi mwebale. Mwebale obuyambi, airtime, data, okuteesa, bannange mwebale, mwebalire ddala. Twakoze ne WhatsApp group era kati ate nayo tusomerayo era ne tugoyinga a bit personal, which is also okay kubanga kati tosobola kubeera so public bw'oti n'omanya nti onoofulumya kino nakiri, but still we can share and go ahead nga twongera okuyiga tukole bye tutegeera. Olwaleero nzize n'omulamu amumpimpi naye njagadde tugulabeko. Eri bannaffe abagenda emitala wa Mayanja. Bannaffe abagenda emitala wa Mayanja babonaabona bayisibwa bubi. Kituufu bagenda kupakasa. Naye in the first place weebuuze, why emitala wa Mayanja? Is it because wanti wali ssente? No, oyo ayitibwa kalondoozi. Kalondoozi liba jjembe erirondoola. Kalondoozi alondoola entambula zo. Kalondoozi yalondoola entambula z'abajjajjaffe. Eriyo ebintu bye tukola nga tutambulira nnyo mu bigere bya bajjajjaffe nga bwe baatambulanga. Edda bajjajjaffe baatwalibwanga mu buddu. Olutalo luno nga lunnyinnyiitidde, abantu abaasinga okutwalibwa mu buddu ate baali abo abaali ab'ensonga kubanga baali threat eri bano abaali bazze okuwamba. Kati twesanga nga abantu abasinga baaliko amaanyi gaffe baatwalibwa mu buddu. Kwe kulaba nga munoonya omuzimu naye nga tegulabika. Nga waliwo that break okiraba. So emizimu gy'abantu egyo egyasigala mu mawanga gye gisinga otusikiriza okugendayo. Gyagala ki? Gyagala kuddaka. Gyagala kuddaka. Era weesanga nga bw'ogendayo naawe ate oyisibwanga jjo bwe gyayisibwanga. Owulidde jjukira baali baddu. Kati ne weesanga nga naawe tofunye mirembe yadde. Era okukakana nga tebaagala na kukusasula. Kubanga n'oli tebaamusasula kati jjukira oli teyadda na kudda. Owulidde. Era bannaffe abamu balusuddemu akaba. Kale kwe ggamba kalondoozi. Kalondoozi. Naye tugenda kuvuunuka tutya embeera eno. Kubanga abaana baŋŋambye maama contract okikola n'eggwako ne bakulaga nti tebagenda kukuta. Tebagenda kukuta. Ne bakumaamira. Naye kye njagala mumanye nti ekyokkola kibangawo. Kibangawo kati wano ku mukutu ngenda kubasomesaayo enkola entonotono ennyangungu ze tusobola okukola. Gwe akyali wano nga tonnagenda osobola okufunayo emmwanyi, emiwula gy'emmwanyi. N'ofuna emiwula gy'emmwanyi enkazi giba ebiri n'omuwula gw'emmwanyi ensajja gy'emiwula 3. Kaakati emiwula egyo ogenda nagyo. Gwe bw'otuukayo funa awali ettaka osuulewo emiwula egyo. Ogambe nti nze nzize kuno okukola era nzize nga ndi wa mukago njagala tubeere ba mukago. Bw'omala zirinnyeko emmwanyi ezo. Ogambe nti nze ndi wa mukago era njagala mpisibwe bulungi wano. Era nga nzize okunona bajjajjange bonna abazze bannondoola okuntuusa wano mbazze eka ku butaka. Era bakama bange nsaba ebbanga lye tunaamala eno tukole tusasulwe
era tusituke tudde eka. Emmwanyi ezo zirondewo zitereke, ogenda kuzizza eka ozitwale oziteeke ku bijja by'ewammwe, omanye nti abo bakomezzaawo. Omulala ajja kugamba nti bannaye maama nze najja dda gw'olaba wano nsiraanidde eno sirina wenyiza na kujja mmwanyi. Kituufu tolina ogenda kujja mmwanyi. Tugenda kukola bwe tuti. Ogenda kuŋŋaanya ettaka oba omusenyu n'ebigere ebyo. Olikuŋŋaanya n'oliteeka wano mu magulu go likola akatuumu kabanga kaswaswaswa. Kati bw'omala fukamira liyoole, lifuuwe nga bw'ofuuwa empewo. Eyo enfuuwa eyo bwetu lifuumuuke. Ogambe nti ono kafuumuula mpawo. Nkoodde bajjajjange mwenna nga nkoze kafuumuula mpawo ono nga njagala mwenna abazze bannondoola okuntuusa wano. Kye kiseera tudde eka. Era nsaba mukwasaganyize wamu n'abataka bonna abaakuno. Muteme empenda tudde eka ate nga tusasuddwa ate tuddeyo mu mirembe era tugende n'emirembe gyaffe. Kale mbakoodde mwenna abaali baalaalira eno ne be najja nabo bakama bange muteeketeeke ekkubo tugende. Ekyo ojja kikolera ennaku 3. Olunaku olusooka lw'olaamiriza, ennaku eziddako ne bw'otolaamiriza. Kikole nga weeteesezza era kikole ng'okitegeeza. Ojja kulaba ng'ekkubo lyeyerudde ng'oddaka. Okay? Kati eri agamba naye naalongoka kati nze wano wendi wonna baasementingawo siraba kataka yadde siraba kantu konna. Naye maama ngenda kukola ntya? Baana bange nze sisobola bakotegera. Mbaagala nnyo era okubeera obubi kwammwe kunnuma ng'omuzadde. Kunnuma era mbakakasa nti nja kukola buli ekyetaagisa mulabike nti mudde eka. Kati gwe agamba nti tolina mmwanyi, tosobola kuŋŋaanya ttaka. Tugenda kukola bwe tuti. Ogenda kuddira olugalo lwo olwa nasswi. Olufuuyirire. Olufuuyirire nga bw'ofuuyirira ng'oyidde omuliro. Ofuuyirire olugalo olwo olwa nasswi. Ogambe nti ayi bakama bange Bassaalongo ne Bannaalongo eno nfuuyirizi. Era nga nfuuyirira bakama bange bano bendi nabo bante nzire eka. Era nga mu kunta njagala nkuŋŋaanye bajjajjange bonna bwe tuyita tugende ffenna tewaba n'omu asigala wano. Wazira mbafuuyiridde nga njagala munsasule. Munsasule ssente zonna ze mbabanja era mumpe ebyange byonna bye najja okukolerera. Ne bajjajjange abaakola kuno abataasasulwa bonna njagala muzinsasule nzire okwaffe ne bajjajjange tuddeyo eka. Fuuyirira olugalo olwo era obagambe nti mbafuuyiridde nga mbasindikidde enfuuyirize eno nga njagala emitima gibalume munsasule. Bw'omala luma ku lugalo olwo olwa nasswi n'amannya amasongezo olulume ogambe nti obulumi buno bwe mpulidde njagala namwe bwe mba muwulira ku mitima nga muwulira emitima gibannumira okunta nzire ewaffe ate nga munsasudde. Kale ekyo kyo kikole ng'ogenda okwebaka, kikole ng'ozuukuse, kikole wonna w'ofunira obudde beera ng'okikola. Obalumya emitima babeere awo nga bayaayaana bagambe bannange ye omwana wa Bendi lwaki tetumuzzaayo? Shakira simanyi balina amannya ki sigamanyi naggamanya. Beekolemu omulimu bakakase nti okomawo eka. Okay? Kati saagala muddemu kugamba nti ate ki nti ate ki nti ate ki. Ebyo ebintu bye mbawadde nze mbyekakasa bikola. Era buli eyali akikozesezzaako asobola okuwa obujulizi nti kikola. Kale bwe mutyo muve ku mawanga baana battu nga mukomezzaawo naawe ali mu mbeera ennungi ng'olina gy'oli eyo mu mawanga. Manya ekikukuumiddeyo kyekyo kubanga nze nkimanyi nti newankubadde ekyoba ki eka yeesinga obulungi ekitukuumira eyo buddu bw'abajjajjaffe bwe baagendamu era mizimu egyo. Naawe oyinza okuba eri eyo nga embeera simbi nnyo okutwaliza awamu naye kikulu nnyo abalina okudda obakomyewo era gwe bafune obagambe bakama bange tugenda kuddaka ngenda kubazzaayo ng'obakomyawo. Awo gwe ne bw'oddayo kati awo manya oddayo naye ng'ogenze kukola bibyo era embeera ejja kukubeerera nnungi. Ndowooza ekyo tukiyize bulungi bamikwano. Mwongere okusubscribinga, musharinge, mulayikinge twongere okuyiga ebintu ebinyuvu nga bino. Nabagamba emibiri gyaffe giriko eddagala buli wamu ddagala.
emibiri gyaffe giriko eddagala lingi nnyo okumanya bumanya bwe tulina kulikozesa okwetaasa mu mbeera zino embi ezitujjira kubanga kati nga ffe abatakola ddagala otuuka ekiseera nga obudde bukubijjiridde tolina ddagala lyomanyi tolina ki naye yes omubiri gwo gusobola okukola ebigambo byo bikola nnyo okukkiriza kwo kikulu nnyo owulidde gwe manya nti Katonda ali mabegawo era ye yawa bajjajjaabo obuyinza okukutuusaako buli ky'oyagala n'olwekyo omukisa ogwo gweyambise togugoba bugobi ng'obuuza mbu ate bino ate biri nedda bali bajjajjaabo tosobola keera bukeezi nkya n'obeegaana kubanga tekirina kye kikyusa okubeera nga ggwe waswa n'otandika okugamba mbu neegaana abalongo tekikola sense kiba kikola kya bugoba ddalu kubanga bannange kyoli that's what you are you just can't say nti tokiri and by mere saying nti tokiri tekitegeeza nti tokiri oba mukitegeera kale tweggyemu ekyo eky'eddalu tukole kye twetaaga okukola tetugenda kuwangula nsi eno nga tuli mu bintu bya kwewunza kwebuza magezi mukitegedde nze sikugaana genda mu kyaki gwe fuuyirira olugaalo olw'omala genda mu kyaki ebyo n'obiraba mwebalire ddala akuume atakuumira mpeera weewaawo